Okusinziira kwa alipoota Uganda Demographic and Health Survey y'omwaka 2011 mu Uganda okutwaliza wamu buli mukyala azaala abaana babiri abasuusu bamu abo baba ayagala. Alipoota eno era eraga nti ku buli baana 10 abazaalibwa bana baba tebeetegekeddwa. Kino kiwanuuzibwa nti kiva ku bugimu bw'abakyala ku lukalu lw'omuddugavu Africa era ng'ekisoboka okwenganga embeera eno y'enkola y'enteekateeka y'ezzadde oba family planning. Ekitongole kya Maristops Uganda kyekimu ku ebyo ebyakulemberamu kaweefube w'okubunyisa enkola eno era mu disitulikiti y'e Luweero okuva mu Novemba w'omwaka 2018 okutuuka mu mwezi oguwedde omwaka guno abakyala 1423 be beeyunze ku nkola eno. Oba oliawo omuwendo guno gwalisinzeeko awo singa abasajja tebabadde muziziko eri bakyala baabwe. Abaami bano tebatera nnyo kwagala kujja gye tuli. Martha Bukenya mutuuzi we bamugolodde mu ggombolola y'Obutontomola e Luweero. Ono yazaala abaana 6 ng'abazzaako mu ngeri gy'ateesiimidde ekyamuleetera obuzibu. Nga sifuna omubiri gwange tegufuna budde buwummula nange ng'omuntu nga nkuluusanyizibwa nnyo olw'okuba nti oba wakava mu mbeera y'okuzaala ate ofunye olubuto olulala. Yalaba guli gutyo mu mwaka gwa 2014 n'asalawo okuyingira enkola ya family planning kyokka omwami n'amutapukira wabula yamutuuza n'amunnyonnyola kyaddaaki n'akigumira. Ne mugamba okusooka okirabye bubi nti nnyingidde family planning naye sooka otunuuliremu obuzibu bw'empitamu nze nga nze. Naye ebbanga lye tugenze nga emyaka gyeyongera naye kati akyenyumiririzaamu. Alini Nalula omutuuze w'e Kakinzi ne Susan Nakigudde ow'Ekibikke mu ggombolola y'e Butontomola baazaalira ku myaka 17 nga tebakyagadde. Bano nabo baasanga olusozi okumatiza abaami baabwe nga bayingira family planning. Omwami wange namugamba n'asooka n'agaana. Kale nali nina ekiruubirirwa kiddayo okusoma naye ate kati ssente ne zigaana naye nga nali manyi we nayingira famire oba nafuna omukisa oguddayo ku ssomero. Abasomesa b'oku byalo oba ba VHT bagamba nti abaami babakaluubiriza mu kusomesa enkola eno. Ate abaami mu butatuwa budde bo ne batulaga nti bali mu kunoonya ssente ne babeera nga bajja bona byakwekwasa. Ekirala bw'oba ogenze oba tugeze nga bwe tutambula ddo tuddo nju ku nju omwami n'omusiŋŋaana n'akulaga nti agenda. Njagadde okumanya lwaki abasajja beesamba enteekateeka eno. Kugamba ayinza ogiteekamu niwayita emyezi ng'esatu oba wulirako abamu bagamba alwala kikulukuto afuna ebizimba mu lubuto. They think it causes cancer. Ab'ekitongole kya Maristops kati bagamba nti kisaanye okwongera amaanyi mu kusomesa abasajja ebikwata ku nteekateeka eno basobole okugyaniriza. Beetaaga okwongera okusomesebwa obulungi, okubabuulira emigaso gya family planning, okubabuulira kiki kye family planning kyekola kwegamba bagitegeere. Uganda yakwegatta ku nsi yonna ku lunaku lw'omukaaga lwa Sabbiiti eno okujaguza olunaku lw'okuziyiza okuzaala oba World Contraception Day wansi w'omuto ogugamba nti okuggyawo emiziziko okufuula enteekateeka y'ezzadde etuukibwako eri abato. Herbert Kamoga, NTV ya Kawungezi.